message eno nagitaddeko ku live yange mu gye nakoze naye nga kindaze nga kijja kuneetaagisa okulayo ku video message eno etambule. So nkusaba gwe munnayuganda agiraba wano onyambeko gyensheyalingire, so ne bwanga omanyi kwabo abeesimbyewo nga bafulaga bearers baffe onyamba at least ogimumpeere. Lwaki kigasa gwe nawe wena revolution omweno revolution gyokola kijolimu nga nange muntu aludde nga sejjeemu. So waliwo mistake ekolebwa especially bafulaga bearers, mwina mistake gye mukola betya, mwina enjiri gye mutambuza nga eri totally out of the revolution. Okitegeera ngeri totally out of the revolution. Zino revolution we zibeera zitandika zibeera ne mission tuli ku mission 2021 ye tuliko. What is our mission of 2021? It is removing a dictator. Itwagala okujjako to building a new Uganda. That is our mission. Revolution zino zonna eziba zitandika zibeera ne agenda oba mission yazo gye zigenda okukola, kizigenda okufollowinga. Tununda ku zino ezaali zirwanyisa colonialism. Tibo target yaabwe yali yakagala kola okujjawo kujjawo fuga ly'abakyeruppe abafirika tusobole okukola okwefuga. Era ensi zonna zatambuzanga nti buli kintu kyonna kye baakola n'enjiri gye baaleetanga mu bantu yali yakusobola kulwanyisa bano bakyeruppe, kuŋŋaanya kumobilizinga bannaabwe babeegatteko basobole okulwanyisa basobole okulwanyisa bakyeruppe. So ezo mission ezaaliwo. Tujjukire revolutions ezibaddewo ezefuga bbi tuzirabye, ezibadde abaddugavu balwanira eddembe lyabwe bingi nnyo, kubanga kyonna kyekyo kibeera kiriwo ebibeera problemu y'essaawa eyo gye beetaaga okukola ki okujjawo. Tekikyawulakanya nnyo ne kya Uganda. National Unity Platform is a revolutionary party. Nkiddamu lwakuba mwe mukiconfusing ne mukiyita political party nti ogitunuulya shaping yayo eyagala efaanane political party, but it is a revolutionary party. Lwaki njagala otunuulya formation ya National Unity Platform eyo? It was formed as a result of a pressure group wa power movement yasalawo okugamba nti nufa aba people power twagala tumalewo obwannakyemalira obuli mu ggwanga. So tulina mission yaffe, it is removing a dictator, twagala kujjawo dictator. So otunuulira revolution zino always zibeera ne mission yemu paka ng'ewedde. Kati ensobi gye muli mu kukola kwe kwata okutandika okusuubiza ebintu nga mubijja mu mitwe gyammwe. Nze nja kukwata ssako yeeno njiwe ssente, kwata essako yeeno njiwe ssente. Kitegeeza gwe okutta ekizibu ky'abannayuganda n'okyetikka ku mutwe. However, ekizibu kino olina kitikka revolution. Ffenna ba revolutionals olina okukola ki? Okukitikka. Naye gwe okutta ebizibu bino n'okola ki? N'obyetikka. So njagala otunuulire gundi, njagala otunuulire manifesto ya National Unity Platform eyo. Tukitegera. So baba bwe mwagendanga mu gundi kyemmanyi mu vetting omwo gyessaali bababuuzanga ebibuuzo, what is our mission? Mission yaffe eriki? Okitegera. What are our core values? What are our guiding principles? So mission zino okutuukirira kitegeeza ogenda tambulira mu ezo core values, ogenda tambulira mu ezo guiding principles okusobola okutuukiriza agenda za mission. Gwe you are not any different from all the revolutionaries. Toli different, toli wanjawulo nti gwe kakati nze baba bamaze okumpa kadi nze kangende nsuubiza ebintu ebinaaleetera abantu okunjagala nze ng'omuntu mpitewo in my personal capacity. No please, ekyo that is a mistake you are doing. Tolina ky'osobola kutukolera, teri ate olina bulimba bw'ogenda tukolera tubukkirize. Nawuliddeko omwagamba agenda kutuwa ssente za ssako, buli omu agenda asuubiza ngenda kuzimba amalwaliro. You are dealing with the generation engezi. Tumanyi kye twagala, tukimanyi nti teri mubaka wa parliament azimba amalwaliro, taliyo. Teri mubaka wa parliament akola nguudo, taliyo. Teri mubaka wa parliament avunaanyizibwa kutuwa ssente za ssako, taliyo. Kiki twagala okukola ffenna? Twagala New Uganda. New Uganda eno ikolerera buli omu nti ffenna bannansi tugenda kubanga tukola ki? Ffenna twekolerera fune twagala ssente zammwe ebyo mutusuubiza nze banampeza emmotoka ngenda pawako ssente bwe zitetuzeetaaga. Kiki twetaaga? Ffenna twagala kuva mu buddu, twagala tuve mu busibe bwe tulimu. Kati bw'oba okola manifesto eyo olina okubeesinga ku gundi ez'okutwejje tutya mu buddu. Solution okitegeera, solution. Kati awe mbasabira muddeyo ku gundi ku priorities za National Unity Platform oba manifesto ya National Unity Platform. Gwe wena preaching enjiri nga oli flaga bearer wa National Unity Platform, ng'enjiri gy'opreaching nga eri out of that priorities za National Unity Platform, wavudde dda ku mulamwa. Okitegeera, wavudde dda ku mulamwa opreachinga bibyo. Tugamba muno okyali mu revolution, okyali mu line ya revolution, nedda mukulu. Priorities za National Unity Platform. Gwe wena flaga bearers z'olina okutunuulira. Identify priority ki egenda okukufalinga mu kitundu ekikyo. Kubanga tukimanyi nti different regions have different problems, but the same solution. The same solution is what? Ffenna kwenunula. Okitegera nti ono alina ebizibu by'amalwaliro, abalina ebizibu by'amazzi amabi, abalina ebizibu by'ettaka, abatalina mirimu, abavubuka be baasibira obwerere. Ffenna tulina solution eri embweti kwejja mu buddu oba kujjawo kizibu kyaffe.
kulaba nga government eno tugivuunika then tusobole okukola ki tusobole okwetaaya mu ggwanga lyaffe okiga. So that is the solution. Kati njagala tunuulye ku zino 11 priorities eza national unity platform oba ozitunuulidde mulimu egwa mu kitundu kyo njagala ogenda ogikoppe bw'otyo ogijjeyo then omala okugikopa bw'oti n'ogijjamu gikwate gy'oba otambulizaako enjirizo rather than bino bye mutandise okukola buli omu yeekolera manifesto eyiye bw'ajja atubulira ebintu ebigenda tu exciting no please tolina ky'ogenda kutuwa naawe ogenda kubeera nga ogenda kufaanana nga bali kubanga oba otandise obulimba okitegeera oba otandise obulimba fenna nga bannayuganda tulina solution eki. You are not exceptional gwe omubaka wa parliament oba gwe kansala ayina flaga yaffe. You are not exceptional. You are also a revolution like me. Only that nti gwe kye baakuwadde baakusuumuusizzaako n'ofuuka komanda okitegeera oli komanda. So how are you going to command? Ogenda commanding abantu in line with the guiding principles oba with the target of the revolution. Tewali difference gy'ogenda okukola ki. There is no any difference gy'ogenda kuteekawo okitegeera ekintu ekyo. So bw'obanga ogenda tugaidinga mu line ya revolution in line with the revolution kitegeeza ki totandika creatingawo imaginations zo oziteeke mu revolution. Don't create imaginations. Move in the line of this revolution egamba etya a new Uganda to free all of us from the dictatorship. Okitegeera tulina kusooka kwenunula zino sente zogamba nti ogenda ziwa ababaka oba ogenda bazimbira oluzi oba ogenda bazimbira eddwaliro abalonzi bo oba ogenda bazimbira ddwaliro oba ogenda bazimbira ki tebisobola kubagasa ng'ekizibu tekivuddeewo. We have one solution because we have one problem. Gwe ne wonalowooza ku solutions zo 10 minus addressing the problem era tugijjeewo tutya tolina kyogenda kubayamba. Segirinya yali atandise oku improving ebyobulamu mu Kawempe byakola ki kyekyamuviirako kyatwala ate bulamu bwe okitegeera ekintu ekyo. So now you are not any different. Toli different kubali. So njagala nnyo mutunule njagala nnyo musooke mugire mubeere ne ba political advisors bammwe okitegeera muleme kuwa misleadinga. Buli muntu yenna okuwa kaadi tekitegeeza nti gwe asinga okumanya. Waliyo abamanyi. Then n'ekirala mweyambise secretariat ebagaidinge mu bintu bino rather than mocha mutulabisa ekitufu ebintu bye mwogera kati fa ba media kiba kizibu nnyo okukola ki okubidefendinga okitegeera ekintu ekyo. Njagala mutunulye priorities za national unity platform. President buli gyagenda identifying ekizibu kyawo n'agaba solution in line with the priorities oba manifesto yaffe gye tulina yaki eya national unity platform. So revolutions zizo nazo nawe zibeera ne solution n'ensonga lwaki yazitandisa. Ensonga yazitandisa ibeerako solution kyetwagala okugjawo okitegeera. Ziri ezaali ez'okulwanisa colonialism baalwana paka nga bagamba paka we tunaafuna independence yaffe. So ekintu kyonna kye baali bakola n'okusomesa abantu mujje twerwaneko baali balaga bubi obw'abakabulu oba abazungu bano lwaki omuddugavu alina okukola ki alina okwerwanako okufuna independence okitegeera ekintu ekyo. Ati naawe you are not any different. Twagala ni Uganda gye tugamba kati munnayuganda olina okumuwa ensonga lwaki yeetaaga ajje yeegatte ku people power movement bana lwaki alina okulonda manvuuli okusobola okuvujjawo ekizibu kiri. So njagala mubeere ne guidance nga musinziira mu priorities eza national unity platforms zeyateekawo. Science yenna gwe muteekamu ebyo mwerimba toyina kyogenda kukola minus us, all of us getting the common solution to the common problem that we have, that is the dictatorship. Okitegedde ekintu ekyo. Gwe n'onajja n'otusuubiza ngenda bazimbira amalwaliro agatemagana mukene bwe kati tegagenda kukola kubanga Ministry ya Health yegaba license okugawa amalwaliro gano of which bwe tubanga letufunye solution kujjawo the ministry eri corrupt tetulina kye tugenda kukola. Tolimba totusuubiza nguudo tolina luguudo lugenda kuzimba. Enguudo zino zizimbibwa nga zita Ministry of Works. Bwe tubanga tutunulidde corruption eriyo ne embezzlement nti oluguudo lukyasinze ebbeeyi luli mu Uganda wano naye nga terwenkana na nguudo za mu China na UAE na Saudi Arabia mawanga agakulaakulanye. Kati gwe luguudo ki lwogenda okuzimba oluteeke ku standard ki minus us removing that corrupt ministry for transport. Ogenda kikola otya? Let us address ekizibu ky'ebirimu kiva ku ki licensing. Gwagaba license era zino sako ne onaziteekamu ssente nga license ng'egundi emiwendo giri waggulu era still kigenda kukola ki ogenda kubeera nga tuli musenga vuddemu. So mbadde mbasaba mubeere guided by the secretariat oba si kyekyo njagala otunulye manifesto eno gye mba mutambuliramu eno kubanga it is a revolutionary manifesto leading us
to a new Uganda. These are the priorities for a new Uganda. So temuteekamu science.